tugoba oba ne tuyimiriza emirimu gya YY coaches. Ku ntandikwa ya wiiki eno, Minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama yayimiriza emirimu gy'ekitongole kya bbaasi ki YY coaches okumala ennaku 15 olw'obubenje obwali bususse okukolebwa bbaasi zino. Teri bbaasi ya YY coach n'emu ekkirizibwa okusaabaza abantu okutandika ne leero ssaawa mu y'akawungeezi. Obumu ku bukwakkulizo bwawe bwa kampuni eno kwe kutwala bbaasi zaabwe zonna okwekebejjebwa embeera gye zirimu oba nga zisaanidde okusaabaza abantu. Kati olwaleero eddimu ly'okwekebejja bbaasi zino lwe kutandise ku ofiisi ya Minisitule y'ebyentambula evunaanyizibwa ku kwekebejja ebidduka e Namanve mu disitulikiti y'e Mukono. Bano olwaleero batandise ne bbaasi 10. Ezekebejja zonna tetumanyi banamala ku kineye bo balina bbaasi nnyingi era zikyajja bangana n'olunaku olw'enkeera zijja kubeera wano okukola omulimu, bajja kuba bakola omulimu guno gwe gumu. Aba YY Bus bo bagamba nti beetegefu okuteeka mu nkola ebiragiro bya Minisitule y'ebyentambula byabawa. Era tubikoze abadriver bali mu kusoma n'emmotoka zino tuzireese, so tusuubira bwe tuba tubimaze byonna tujja kusaba gavumenti etuddirizeemu ku nnaku ze baali batuwadde. Wabula bano bongedde okusaasira abo bonna abaafiirwa abantu baabwe n'abo abazze bafuna obuvune mu bubenje buno obuzze bukolebwa bbaasi zaabwe. Era tulina okunyola gye bali olw'ensonga nti be bakama baffe abatubeezaawo okusobola singa bo tebabeerawo naffe tetusobola kubeerawo, wabula tusaasira abo abaafuna obuvune bonna abali mu malwaliro betwakyekingako n'abo abafiiriddwa abantu baabwe tugamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Akulidde enteekateeka y'okwekebejja bbaasi zino atubuulidde bye basinze okuteekako essira mu kwekebejja bbaasi zino era n'atubuulira ne bye baakazuula. Brakes zonna zikola bulungi, equipment etuwa values ne braking efficiency in terms of percentage, ne tulaba oba ddala brakes zonna zisiba bulungi. Wakati waya bwe zibeera nga ziri nga tisimbikeko oba nga battery terminals si nsiiringe bulungi, ebyovaako ebiyinza okuvaako nga spark oba short circuit emmotoka eri yaggwawo yonna naye ebintu ebiyinza okuvaako omuliro ng'emmotoka efunye eki akabenje byelectrical system, so tubyekebejja windscreen eri etya ne tuyingirako n'emunda interior eri etya byonna entebe safety belts mweziri. Bwe tumalaawo byonna ne tugiteeka ku lunnya. Tujja kuteeka ku lunnya ekisooka tulaba alignment etambula eri straight teri straight. Kampuni ya bbaasi eno erina bbaasi eziri eyo mu 56 wano we twagalidde okumanya obanga be balina okusasulira enteekateeka eno. YY is not going to pay for this inspection because it has been ordered or authorized by the Honorable Minister of Works. It is not periodic, it is a special inspection. Kati Minisitule y'ebyentambula egamba nti yakutandika okwekebejja ebidduka byonna mu ggwanga kyokka nga bannannyini bidduka be bajja okwesasulira. Which is a public good olukozesebwa buli omu. Olina okumakinga sure that emmotoka gy'otwala ku luguudo eri mu mbeera ki nnungi era osasulayo akasente akatonotono okulaba nga saaviisi eyo ogifuna. Era ensente ezo tezijja kusukka $7,000. Ku bigambibwa nti enguudo ziri mu mbeera mbi nga ze ziviirako n'ebidduka by'abantu okwonooneka, bano babyogeddeko bati. Zimbiddwa waawo waliwo we tumanya nti nno zitali mu mbeera nnungi era gavumenti efaayo okukola ogwayo okulaba nga eziddaabiriza, naye ezo ezikoleddwa eziri mu mbeera ennungi kiki ekitulobera oba ekitulemesa okuzivugirako mu ngeri gye twandizivugiddeko. Waliwo ebifo 7 ebyateereddwawo Minisitule y'ebyentambula ebigenda okwekebejja ebidduka byonna mu ggwanga. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.